twebaza gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero puroguramu yaffe eya Save Soul Taasa Omwoyo ku ssaawa ddala etandise era nga nze ajja kuweereza ndiwo Maishara mu Queen Mother mami w'abalongi sekenda siboni wa maama inna lillahi wa inna lillahi raji'un Allah kumpeere jana Firdausi nabo bonna abatuva ku maaso Katonda abalamuze ekisa olunaku lwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 12 yes 12 era nga tubuzayo ennaku ntono nnyo okubanga abaana baffe aba senior eyokuna batandika ebibuuzo byabwe era nga briefing yaabwe yaliwo olunaku olwokutaano nga ennaku z'omwezi 14 bagenda kuba ate nga batandika ebibuuzo byabwe ebyakamalizo tujjukire nti nno abaana bano beetaaga okusabira ennyo olw'ensonga nti curriculum yaabwe be bagenda okubanga be bagisooseeko okugikola so buli mwendaddiini ali eyo buli omu mu nsabayo yonna yonna tubeere nga tusabira abaana bano babeere nga bakola ebibuuzo byabwe obulungi ennyo nate nenkulisa ne bannaffe abadde mu independence nti mwebale nnyo genda kubanga mujaganyiza wamu na mukulembeze w'eggwanga ne mulaba nti nno ensi yaffe ddala tujjagala era nga ddala obwetwaze twabufuna era tuli basanyufu ensonga lwaki buli muntu wawulira nti no independence entuuse abeera musanyufu nnyo mwebalire ddala abafunye ebizibu ebyenjawulo genda kubanga mbasaasira nti Katonda ajja kubanga abibayisaamu ajja kubanga abibavuunusa kati mukisa guno olunaku olwaleero era kangutwale okubanga njagaliza abaana bonna abagenda otuula ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo nti mbagaliza okuyita ebibuuzo obulungi kino kyekiseera kyembadde nga mulindirira omwaka gw'abaana bano tegubadde mwangu nnyo tujjukire P7 yabwe nga bamaze ogikola baana abagenda mu senior 1 be baana era abaali aba covid baba bakayingira senior 1 senior 2 nga bagigenzeemu covid n'omuggalo ne gujja ne batuula emyaka 2 ate curriculum n'ekyuka so beetaaga essaala ey'amaanyi okuba nti ebintu omanyi kitu nga kyakatandika tekiba kyangu nnyo era nga mulina omwana owange Queen bambuza ki weta Queen Mother omwana owange Queen naye munnange agenda kubanga atuula ebibuuzo ebya senior 4 inshallah manyi agenda kubikola bulungi nnyo era nga nebaza abantu mwenna abasobodde okubanga mububeererawo mumukwasaganyizaako mumubuulirira mumukolera ebirungi omuno nga sobola kweyabira munnange anti magi owaffe Kobusenje oyo nno mundu nnene nnyo kubanga omwana affe oyo agenda kubanga ayita obulungi ebibuuzo bye wamu n'abasomesa abamusomesezza programu yaffe ya Save Soul Taasa Omwoyo owiiki ewedde nabaleetera omwana oba omukyala eyali yeetaaga obuyambi okuba nti omwana we alongoosebwa omutima alinako ebituli 3 neewaddeyo okuba nti puroguramu eno lwezi omwezi mulamba tugenda kubanga tutambulidde ku ye olw'ensonga nti bebi ono alina emyezi 4 n'ekitundu wabula tebagamba okulongoosa kwe kulina okubanga kubeerawo ng'omwana tanaweza myezi 6 lwensonga lwaki nakkiriza ne ŋŋamba ku lw'obulungi lw'omwana ono sijja kukola show emu oba 2 olw'ensonga nti akasente kakyagaanye okuwera amazima ga Katonda muggulu akasente kakyagaanye okuwera y'ensonga lwaki ŋŋambye kangire nga nkyawazaawazaako nkole ogwange ekinaaba kisobose kyonna tujja kubanga tukiwaayo tulabe nti omwana ono ataasibwa era nga nkyayobola okuba nga nkoowoola omulanga abantu bange mubeere nga mutudduukirira olunaku lwaleero abantu bano sibalese mu studio olw'ensonga nti bebi ku luli yayisibwa bubi ate nga gyali nti mwana muto ate nga ye mulwadde sho ebeerayo kiro so okumutuuza ano for 1 hour twalabanga kiyinza tubutabira kirungi nnyo ku bulamu bwe ensonga kinaku olwaleero nsazeewo nkole nzekka ngenda kubanga mpomulamu katini nnyo nate nkomewo ne show yaffe nekusaba weteeketeeke alina akasente kuba show yo yakuwaayo olw'olunaku olwaleero nezo ezibadde zibanga ziddirira bwe yamisinga osobola okugenda ku YouTube zaffe channel nobanga olaba sheezo nobanga obitegeera bulungi naawe ataaliwo tujja kubanga tuzza ku bifaananyi ebyaliwo wiiki ewedde obeere nga obiraba genda kubanga mpomulamu katini nnyo nate nkomewo weteeketeeke ayagala okuba essimu egenda kubanga eri open naawe atuba obuyambi tugenda kubanga toyanziza ennamba z'essimu bagenda kubanga bazikuteekerako awo toba kusatira emyanya y'eggwanga kampomulamu katini nnyo nate nkomewo
tweyanziza omutima bwe bulamu abwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza naakyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yanguwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne queen mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanziza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Mukulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza naakyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yanguwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne queen mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanziza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Kituufu ddala omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga y'ensonga lwaki program Save a Soul weeri tulabe nga tutaasa emyoyo gy'abantu baffe egy'enjawulo. Omulabi wange omulungi ali eyo. So njagala okujjukiza nti tukyali programu yaffe ey'okuyamba omwana yeetaaga okgenda e India okubanga alongoosebwa omutima. Nga sinagenda maaso ngenda kubanga neebasa bannaffe aba African Descent Ontario bano nga basinziira Canada, Toronto bano bannaffe nga beewaayo okubanga bayamba programu ya Save a Soul n'abo abantu bonna ababaagadde okubanga bagenda ebweru. Wasobola okubanga ogenda ku mukutu gwabwe osobola noonyawo ku email yaabwe eri info@African Descent, as in info information dokimalayo kigambo info@africandescent.org. osobola okubanga obafuna oba ku www.africandescent on African Descent notekako ne on full stop org. osobola okubanga bannaffe abo obafuna oba n'okubirako n'ombuuza ebisingawo ne basobola okubanga bakuyamba mu nsonga z'okutambula, ayagala okuwummula, ayagala okubeerayo, ayagala okusomerayo, byonna babanga basobola okukwasaganyizaako. Right now waliwo ekigenda mu maaso conference eriyo mu December era nga osobola okubanga obafuna ku ssaawa eno n'obanga osobola okubanga oyu apply n'obanga osobola okubanga otambula. Ngenda kwebaza abantu bange mwenna mwenna abasobola okuddukira omwana ono, omwana waffe ono baby ayagala surgery era nga bannaffe abasindika ssente abamu saasobola kusoma mannya gammwe olw'okuba nti akadde kaali kaweddeyo wabula ngenda kusoma. Kati gwe ali eyo nga tawulidde erinnya lyo osobola okungamba Queen Mother yange nga siriwulidde ate nga kasente nakasindika. Nabagamba njagala nnyo okuba nti tubeera abalambulukufu ne tuba nga tumanya akasente ke tufunye ne tuba nga tusobola tukwasizza kutya omwana ono. Ngenda kwebaza mukyala Elizabeth Kyansiima batusindikira emitwalo 2 mukwano webale nnyo. Aba Chap Africa mwatuwa 15,000 mwebale nnyo. Mukyala Stella watuwa nusu 5 tweyanziza. Nangobi Deborah watuwa 3,000 tweyanziza.
mwami Kato Godfrey 20,000. Waliwo n'omwami Ronex tulya Muhare yatusindikira 1 ezo saazitegeera bulungi. Yasindika 1 oba yali agezesa okuba tulagamba buli omu kyayina kyatuwa naye simanyi sente zisandika ne zijja nali manyi zisandikira ku nnusu 5 yatuwa 1 era nga twagirekodinga. Mukyala Nakinsige Zubeda nnusu 5, Namulombo Christine nnusu 5, Nalukoya Juliet 30,000, Kawoya Shafik 20,000, Judith Joyce 20,000, Matovu Moses nnusu 10,000, Nanteza Mase 20,000, Namanda Rachel 1,110, Zana Joyce 2,000, Nambirige Dorothy lwali nnusu 10,000, Rwamaharagwa Frank 20,000, Munyama Susan 1,000, Mbabazi Olivia nnusu 10,000, Nakimuli Mariam 20,000. Bano bonna bensoma sente zammwe bakwano zaatuuka. Abamu saabasoma nga show ekyali egenda yali eweddeko so njagadde manye sente zammwe zaatuuka. Nakimuli Mariam 20,000, Nalugo Oliver nnusu 10,000, Akapaire Pamela nnusu 10,000, Mayanja Patrick 3,000, Hope Evelyn 20,000, Pamela Apingo 5,000, Caroline Ayesiga 3,000, Semwanga Godfrey nnusu 9, Ronald Chiza 5,000, Nduhura Emmanuel 20,000, Namubiri Dorothy 10,000, Nasako Joyce 5,000, Alan Tuzire nnusu 10,000, John Bombasa nnusu 10,000, Nozajja tezaleeta linnya galo 1,000 nnusu 10,000, Nalwanga Caroline 1,000, Namara Annette 1,000, Pamela Owembabazi 20,000, Ronald Mbabazi 5,000, Ambrose Abano 20,000, ezinera zaza mobile man lwali nnusu 10,000, Babili Lutaya 20,000, Jonathan Tuna Masco. Sente zino zijjukira zino eza Jonathan ezajja omukyala wankubirako linnya nalyerabira wankubira ku Sunday ewedde nali ngenda mu meeting yali ya mukolo nendowooza nti nja kujjukira erinnya ndiwandiike naye saaliwandiika nenjagala nnyo mpandike erinnya lyo naye sente zajjira ku linnya ya Jonathan Tuna Mugisha zali 15,500 mukwano zaatuuka ne mukyala Doreen Nakasi 20,000. Nange mwebale nnyo mwebalire ddala beba abantu abansindikira ssente week ewedde era nga ntuusa okusaba kwaffe nti ebifaana bye mulabaawo yoyo baby gwe twali naye week eyaggwa sobodde kumuzi olunaku olwaleero olw'okuba nti studio zaffe zibeeramu nnyo essi ate omwana gwe twali tulaga nga mulwadde wa mutima so obunyogovu twalaba nga buyinza obutaba bulungi nnyo ku mwana ate era yakyankalanamu kaawo naaba nga yali akaaba nnyo ne tuba nga tusobola kubanga tumaliriza nabo show wabula bemulaba ku ssaawa kano byebyaliwo wiiki ewedde olw'omukaaga oluwedde omukyala gwe twakyaza era gwe tukyasondera akasente tulabe nti omwana ono bamutwala e India alongoosebwe gwe munnanga azze ku shafu olunaku olwaleero ebyo bifaananyi yoyo bebi gwe tusondera ssente kyonna ky'olina kyobanga otuteerako nyongera okubajjukiza nti namba z'essimu zemukubako zino zetusindikako ssente ziba mukubako mu kaseera kano ezituzikubako nga nvudde ku show wabula eya studio yo osobola okubanga ogikubako ne tuba nga twogera ennambako za ssente eya Airtel eri 0755 81 14 27 0755 84 14 27 eya MTN eri 0765 26 24 80 ezo essimu okwoteeka ssente omulundi guli waliwo ssente bannaffe ze mwasindika ate ku studio line ssente ezo zitatuberedde nzibu okuba nga muzijjako essimu gye mukubako bajja gibateekerako awo essimu eyo mugikubako eya studio eyo gye mulengeraawo eyo yo yakubako bukubi oba ng'olina ky'oteesa ky'otugamba oba ekikwatagana kasente eyo ssimu tugifunirako masimu nga tuli mu studio ate era wokuba nga mmaze okuva ku mpewo era mba sobola kukukwata bakwano njagala tubeere nga twetegeera bulungi
Studio line ogikubako nga ndi mu studio nga bwe ndi mu kati era oli waddembe okuba. Wabula kazi wala ssaawa 2 okuba ku ssimu eyo ejja kuba tejja kukwatibwa. Wabula ate ssimu endala ze nkusomedde ezigendako ssente ezo zo wozikuba nga nvudde ku mpewo nja zikwata. Ate nazo wozikubako mu kaseera kano sisobola kuzikwata. Kuba tujja kwali twewulira bulungi. Ezo ze nkusomedde essimu eya 0755 81 14 27 ne 0765 26 24 80 ezo tekako ssente. Kyongamba kyonna tusobola okwogera nga maze sho kwezi namba z'essimu. Essimu ezo zetamanyagana nansobuga maayi zonna eya Airtel ne ya MTN tulabe nga tutekerawo akasente ku bantu bano abataaga kubanga tubayamba. Sobola kuba kubeebaza nti mwebale nnyo omulimu gwe mukoze ekitono ky'olina okiwa munno tusobola okubanga tugatta wamu ne tubanga tutaasa obulamu bw'omuntu. Oyinza okugamba nze 15 zenina omutwalo gwe nina gugenda kuyamba kiko obukadde 5 bwe banoonya. Mukwano nedda bw'oleeta akatono ako n'omulala n'aleeta n'omulala n'aleeta bwe tugattagattako zijja kubanga zirina ekituufu kye zikoze eki kye ziyambye ku mwana ono. Mbeegayiridde essimu zino entono kiddamu tutuzikubako tukube ku ezo eya studio ku ya studio tujja kwogera naye zino endala zigendako mobile money. Ezo zo wozikubako sijja kusobola kubanga njogera naawe mukwano. Ngenda kwebaza mukyala Sharon Aloyo 15,000 zituuse tweyanziza. Ngenda kwebaza mukyala asajerazeewa abasindika abakuba amasimu bambi temukuba ssaawa eno ku zino line entono studio line yo wogikubako tujja kubanga tusobola okwogera naye zino zo zakuteekako ssente mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukyala Rehema mu Senelo nusu 5 bituuse tweyanziza buli omu kyasobola tubeere nga tuyamba omukyalo ono. Baby nga bwe mbanyonyedde olunaku olwaleero sisobodde kubanga mbaleeta. Mukyala Nalubo Arreste nusu 10 mu 10 lutuuse tweyanziza bamikwano essimu eno lwemugikubako eno entono gye musindikako ssente essaawa eno tetujja kusobola kubanga tugikwata tukube eyo gy'olaba eya studio wonna ogikubako tugenda kubanga twogera wabula eza kusako ssente zo tetugenda kubanga tuzikwata mu kaseera kano. Mu kaseera kano tugenda kubanga ezo tetuzikwata ziyenda tugenda kubanga tukola ki zo nga tuzikwata. Mpozi okwongera okujjukiza ku bantu abaagala okwambala nga bwe nyambadde oba t-shirts zaffe osobola okubuukinga kuba byonna tubikola okubanga tunoonya akasente ke tusobola okubanga tujjamu tulabe nga tubanga tusasula bills zeetaagibwa kubanga omwana ono ajjanjabibwa. Sina kinoonya kinali sobola kola okuleka okumugjayo ne mubalaga nengamba omuntu waffe ono yeetaaga obuyambi. Eyakatula baby yazaalibwa nga mulamu bulungi oluvannyuma lwa weeks 2 balaba omwana assa bubi ne baddeyo mu ddwaliro ensambya gye baamuzaalira naye ne babagamba omwana alina ebituli ku mutima. Kumaliriza nga basose ne bajjanjabako nga balowooza ajja kutereera awo nga batutte mu ddwaliro e Mulago wabula byonna ebyava ne bagamba kikigenda kisoboka omwana yeetaaga twala India. Ekirungi n'essanyu eririwo nti kubamu abaddeko n'abaana bwe batyo babadde batukubira amasimu nga batugamba kituufu kisoboka omwana basobola omumujjanjaba n'awona. N'owange yabirina naye era still baamala genda India ne babanga abaana bano bawona. So nasooka n'entyamu n'eŋŋamba ebituli 3 bagenda kikola batya. Omuntu aba na kituli kimu n'olaba nga aggwawo oba oluusi ne bigaana but essuubi gye liri nti ddala ebituli bino babijjanjaba ne biwona. Obuzibu obuliwo nti akasente kakyali kangi akeetaagisa ate ng'ebbanga liweddewo nga tusigazza omwezi gumu bwe guti okulaba nti abaana abo okulaba nti omwana oyo yatwalibwa India abeere nga ajjanjabibwa. Kyonna ky'olina kye twetaaga mu kaseera kano tulabe nti tujjanjaba omwana ono
abeerenga awona. Mukyala Christine Mutesi 12 zituuse tweyanziza. Mwami Sekindu David nusu 10 lutuuse tweyanziza. Buli omu kyasobola okuba nga awaayo kuba omutima omugabi ensi gwe yeetaaga. Omuntu ayinza okuba nga alina ssente nnyingi nnyo naye nga tasobola kuggyako yadde 2,000 oba 10,000 olugabira omuntu. Naye bano bannaffe basobodde okuvayo ne bagamba Queen Mother ekitono kye nnina kino tulabe nti tukigabana n'abantu bano. Famire y'abantu bano tetudde nayo eri mu kunoonya, tebatudde nga bwe basooka otugamba nti balina obukadde 25 bakyatudde bakyanoonya. Kati gwe naawe ali eyo osobola otunoonyezaako gamba sisitawo agambe mukwano gwe atuweeyo kyatuwadde. T-shirts ne kofiira bino ne shirts bitondebwa era osobola okuba nga onkubirako oba nongamba Queen Mother nange banteeke ku lisiti y'abo beetaaze ebintu ebyo tulabe nga tujjamu akasente. 5,000 gijja kubanga tubaako kye tukoze at least bw'obanga obiguze ne tuba nga tuyamba abantu bano. Ayagala okwogerako nange essimu ziri open osobola okunkubirako nongamba Queen Mother nze mbadde nteesa bwe nti kuba n'ebiteeso byennyini tubyetaaga tulabe nti tuyamba abantu baffe baneeno. Programu gy'okyaliko eya Save Us Otaasa omwoyo ngero okyalinange Maishora Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama okubanga nkutuusaako programu eno. Mu kaseera kano ngenda kubanga nneebaza bannaffe abamu ku abo abayimirira naffe ku programu ya Save Us okulaba nti etambula okulaba nti egenda mu maaso nga kwe kuli bannaffe aba Metropolitan International University abo nga batuwa bursaries. Gwe wenna alina omwana ayagala okusoma osobola okunkubirako oba gwe naye mwennyini ng'oyagala okusoma koosi yonna gy'oba oyagadde ku university oba oyagala kuddayo for masters osobola okuddayo, ayagala okukola PhD osobola okunkubirako n'oba nga ofuna bursary munnange. Tutande bannaffe aba data mine technical abo nabo batuwa bursaries. Gwe mwana yakoma mu senior 4 senior 6 ng'oyagala kubanga osoma nabo osobola okunkubirako oba ng'oyagala kuyiga bintu bya mikono osobola okunkubirako ne tubanga tuteesaganya ffenna ne bannaffe aba Markland Institute Business and Management abo nabo nga basangibwa ku Sapolo nabo batuwa bursaries osobola okunkubirako. Gwe kikwanguyira luguudo ki lw'ovaako nsoba kusoma nga nvaawa ayagala okusoma obusawo aba universities chance weeziri omwana yakoma mu senior 4 abazadde ng'omwana yakola bulungi sciences osobola okugamba nti nayagala dde omwana nga asoma obusawo naye nga sina gye mutwala osobola okunkubirako wabanga yakola bulungi senior 4 ng'era yabiyita ne tubanga tusobola okubanga ayoyongerayo n'asoma. Kati bamikwano musobola okubanga munfuna ku namba z'essimu ezo naye si kati eyabeetaaze bursary wandiika enamba z'essimu ojja kubanga onkubira after the show tulabe engeri tugenda okubanga tutambuzaamu obulamu bw'ensi eno era nga bwennyongera okwowera bannange mwenna be nali mpadde ku bursary buli yali azzeyo ku show ya Queen Mother ne mbaako kyenkuyamba wenkoowole naawe oveeyo ogambe nti kanyambe ku muntu ono gwe waleese olunaku olwaleero tubeere nga tweyamba otujja okuba nga tutambuza bulungi emirimu. Bamukwana bali mu kuba essimu enentono badde mbasaba tuddamu gikuba okujjako nga nvudde ku show ku ssaawa 2 n'ennaku zinaaba ziddiridde. Mbasaba mukube studio line eyo gye mba mukubako ate eyo temugiteekako ssente. Ku mulundi guli mulwawa abeekola ensobi studio line ate ko mwateeka ssente mbasomera line ezigendako ssente. Line ezigendako ssente eri 0755 841 14 27 0755 841 14 27 eyo nga ya Airtel. Eya MTN eri 0765 24 24 8 075 0765 24 24 zembambanga musindikako ssente wabula ezo temuzikubako bamikwano ozikuba nja zikwata nga show ewedde
naye zo message za ssente we zijja zo nzisoma. Kati nga zino eza mwami ono tandetedde linnya zivudde ku MTN ziri nusu 15 zituuse ne mwami Sakidu Nadi namusomye dda. Zino zo ssente we zijja nja kuzisoma waliwo zino zivudde wa mwami Rosette mukyala Rosette Namwanje 13 zituuse mukyala Namwanje tweyanziza mwebale kujjanjaba. Ebizibu bino bagamba tebiba byomu, leero kiyinza okuba nga kiri mu nju y'ono luli ne kiba nga kigenda kujja mu nnyumba yo tomanya ddi lwe kinajja. Ate omuntu ofuna ebizibu ebiseera ebisinga waliwo embeera gy'oyitamu, olina engeri gy'okola ki gy'onafuwamu. Tusaasire maama w'omwana ono nti omwana we yamuzaala mulamu bulungi naye ate sente ze beetaaga nnyingi ate mu kaseera akatono. Y'ensonga lwaki twagamba katuveeyo tumukwasaganyizeeko. Omuntu wenna nga wali ofunye ku kizibu nga wali olwazizza ku muntu osobola okuntegeera. Nsuubira buli muntu yali alwazizzaako, nsuubira buli muntu yali afunye ku kizibu n'olaba nga kikuyinze nga weetaaga obuyambi. Waliwo obulwadde obukujjira n'ogamba nti buno busoboka okujjanjabibwa amangu oba n'ogezaako ng'omuntu nga nabo bwe bagezaako nga family ne batuuka nga balaba kintu kisusse tebakyasobola kwetengerera nga bo. Tujjukira bulungi nti omukyala yatunyumiza n'atugamba nti okuva ku wiikisi 2 ng'omwana azaaliddwa kati myezi giri 4 n'ekitundu bebi gy'ayina, wabula babadde nga tebavangayo kujja kusaba buyambi nga basobola balaba bayinza okusobola oba obulwadde bujja kugenda. Ku myezi 4 babagambira nti nedda obulwadde tebugenda sobola kuwona, bwetaaga kutwala India kujjanjaba omwana kulongoosebwa. Ate obutasukka myezi ng'omwana tanaweza myezi 6 omwana gwe twogerako kati wa myezi 4 n'ekitundu. Ssente zisigaddeyo zinoonyezebwa buli obukadde 55. Omuntu yenna nga aliobaddeko mu mbeera ng'olaba kuba otuuka n'ogamba mpanise, naye muzadde yenna bagamba olwana paka woolaba nti ddala kigaanye. Be bazadde kibaliko essaawa eno ne tusobola gamba mwana wo nti kantuule bannaye kikoze eki, siina we ngenda kujja ssente, siina we ngenda tutandikira. Omuzadde yenna, omuntu yenna ofa olwana ofa ogezaako n'ogamba kale Mukama akireese naye nakola ki? Nakola ogwange. Ensonga lwaki abazadde bano baavaayo ne bagamba katukole ki? Katujje ku mpewo za Star TV ku programu ya Save a Soul basobole okuba nga batuyamba, kiri nti baliwo okuyamba myoyo gy'abantu kubanga misanyufu. Ensonga lwaki ne bano twagamba katubakwatako. Mukyalo Bina Nakinga 2000 zituuse tweyanziza. Mukyala Lorin ow'omugisha 2000 zituuse tweyanziza. Mwebale nnyo okujjanjaba. Katusuubire nti buli omu agenda kukola bw'atyo tulabe nga tusobola okukola ekyaffe kye tukoze ebbanga ddyo ttono. Kati gwe munnanga ali eyo, may the Allah protect that little angel. Amiina. Kuba ne Sala nazo kikulu nnyo tuzeetaaga kuba Katonda naye yeetaagibwa mu nsonga zino nga tunoonya ssente. Buli kyokola kyonna kyonna kiba mu Katonda tubanga tutambuza obulamu. Mbadde nga nkyabagamba nti omuntu yenna ng'olina ekizibu wofuna kwatirako oba wofa ng'olwana obaako wootuusizza, ate Mukama ne waba akireese omutima gwo gulina engeri gye gubamu omukakkamu n'ogamba nti kino nkikoze. Nja kubawa example ng'eri ku nze mwennyini. Nalwazaako maama wange, namulwazaako naye ekiseera kyatuuka omusawo saagana kuyoogerako ndowooza, naye nga Mukama atutaase tulabe nga tusonda ssente, tulabe nti
tujjanjaba bebi ono. Bebi eyakatuuko nzo gamba Queen Mother bebi gwayogerako yaluwa. Bebi oyo twamulaga wiiki eri eyagwa twali naye nakamuzanyamu emirundi 3 nakamatira emirundi 3 twali naye ne 2 wiiki ewedde era twali naye bagenda kubanga bayisa ebifaananyi ebyo naye bebi engeri kyuli nti omwana mulwadde wa mutima ate studio zino zibeera mu obunnyogovu kuba tukolera mataala mangi so mubaamu SC ne tulaba nga obunnyogovu buyinza ate okusukka ennyo ku bebi kuba last time twalaba nga twamutaataganyaamu ne tulaba nga tekigenda kunyuma ate nga bebi mulwadde ate show eggwa kiro ne tugamba tugenda ate kumuleeta live olunaku olwaleero naye nga ataalaba sheezo osobola okugenda ku YouTube channel zaffe eya Queen Mother Productions yogi n'olaba bulungi nnyo mami ono nga naye akunnyonnyola obulwadde bw'omwana amalwaliro engeri gye batambuddemu n'okutuuka bagamba nti Uganda kigenda soboka omwana mutwale India ne ku peegi yaffe omukutu gwaffe omulala ogwa Save a Soul Taasa Omwoyo ku YouTube era osobola okugendayo n'olaba show zino n'osobola okutegeera obulungi kyendi mu kwogerako mu kaseera kano naye ng'embeera yonna gye tuli mu ssaawa eno twetaaga kasente. Emikwana abalungi kyonna ky'olinawo kyonna ky'oba osobodde tulabe nti tutaasa obulamu bwa bebi ono tutaasa obulamu bwa bebi ono abatuwadde tweyanziza nnyo tweyanzeege era nsaba Allah bwe mujje asobole okubanga abaddizaawo ngenda kubanga mpomulamu katini nnyo nate era ngenda kubanga nkomawo tulabe engeri tugenda okubanga tukwasaganyizaamu omukyalo ono temunkoowa nange sijja kubakoowa alina ekizibu nkubira eri bannaffe abankubira namugamba nti oba linda kunga mu butuufu list gye nkyalinawo nnene nga sina bwe ngenda kuteekayo essaawa togaana eriyo ekijja nga mu butuufu ali kisobola okulinda n'ogamba ate kansooke nkwate bano ngenda kubanga bamalirayo emboozi eno wabula kansooke mpabulemu kati nnyo nate nkomewo tuba ku Star TV nkomawo. Oyinza okutunoonyaako ku namba z'essimu zino. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Queen Mother, Save a Soul. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu nkime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.
okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Queen Mother, Save a Soul. Wano mu kaseera k'olunaku olwaleero njagala taasa mwoyo gwa bebi oyo wamu n'ogw'abazadde abamuzaala kuba emitima gyabwe gyonna myenyabivu naye ng'ate bandyagadde nabo babeere nga basanyufu. SATV emyanya y'eggwanga kw'okyali era nga puroguramu yaffe ya Save a Soul ebeera buli lwa 6 ku ssaawa 1 paka ssaawa 2 ez'akawungezi. Gwe wenna alina ekizibu oyagala okukivunduka obujja ne tulaba engeri gye tuba nga tukiteesateesaamu. Ekyetagisa okuba nga tuyingizamu ba lawyers tubanga ne tulina ba lawyers abalungi tusobola okubanga tulaba ate ki ekikulemeredde kyetaga side y'amateeka ne tuba nga tugenda te mu b'amateeka ne tulaba nti ekintu kyo okivunduka. Obulwadde tuyambako otuba tusobodde ebizibu buli muntu abeera n'ebizibu bye nga byanjawulo. Ojjukira SATV TV ya UBC ekola mu lulimi Oluganda ng'era nga TV ya gavumenti y'ensonga kyenda programs nga zino okuba tulaba abantu baffe nga temufiire eyo mujja ne muba nga musobola okufuna obuyambi obw'enjawulo butabika ajjudde. Y'ensonga lwaki twagala tukendeeza okuba nga ate abantu basindika butabika. Omuntu abeera n'ekizibu n'akituulira mu nnyumba banaalaba batya banaagamba batya olw'okuba nti okuswala nvaayo ntya n'enjogera naye ng'obulumi buli ku ggwe akulaba ojja kwagala omusanyuse wabweru naye nga wingira mu nnyumba gw'omanyi ky'otuulidde. Be bantu oluusi b'owulira nga bagamba yafiiridde mu buliri. Be bantu b'owulira nti yeetuze yeewadde obutwa olw'ensonga nti talina muntu gwayogerako naye. SATV ye TV gy'otuula ng'oli n'omukyala ng'oli n'omwami ng'oli n'abaana n'olaba puroguramu zaayo zonna nga tekuliiko kwesittaza kuba tekuliiko bintu byesittaza eva okuva ku makya paka ku makya kuba yo tewummula ereeta bintu nga bizimba buzimbi mu Uganda. Temunnange gwe naali eyo tofana kintu osobola okuba nga onoonyako. N'oba tunoonyeza Queen Mother ng'olaba osobola okukinyumyako ne neighbor oba mukwano gwo oba omuntu gw'owuliramu emirembe osobola fuba okulaba nti omuntu oyo onyumyako naye obuzibu bw'olina obeere nga owewuka. Bw'oyogera ku kizibu ky'olina obulamu bwo omutima gwo guwewuka olaba nga olina akwagala olaba nga alina akuyambye so osobola okunoonyako n'abo abalina ebizibu ebyenjawulo n'ogamba nze bannange kinnuma Queen Mother njagala okwogerako naawe naye saagala genda ku kamera. Eriyo emboozi oba eriyo omuntu ekizibu ky'alina nga si kya kamera bangi bazze ne tulaba ate engeri gye tubanga tubawa counseling and guidance n'oyo n'abanga akakkanidde eyo ng'ekizibu ky'alina kikyetagisa nnyo okujja ku mpewo kuba si buli kimu tukiteeka ku mpewo wabula ng'oyagala yogereko n'omuntu. Counseling and guidance Save a Soul eyo part nayo tugiyina noba nga oyogeddeko n'omuntu n'okkakkana. Emikwano abalungi agala okwogerako nange studio lines open mpeegayiridde simanyi lwaki tulemye okukwatagana enesitemu entono gya mukubye mugiremeddeko mugifiirako kiki gye mwasinga okumanyiira ennyo tukube ku eyo eya studio kwe ngenda okukwatira mu kaseera kano zino entono nja kuba nkukubira nga tomaliriza era ebiseera ebisinga mu nju yawe envaako misikolo zensangako ebiseera ebisinga nzizza. Ngenda kubanga nebaza mwami William Semuwemba otuweza nusu 10 tulufunye tweyanza webale kujjanjaba. Mwami Tadeo Abra nusu 5 webale kujjanjaba tweyanziza. Buli omu kyasobodde kyabanga awaddeyo kuba omutima omugabi si buli omuntu aguyina. Mukyala Najjuuko Shamim 1408 lutuuse tweyanziza omujjo Allah abaddizeewo abagaziyiza emaali zammwe ate mwongere okufuna nammwe mufune abali bayamba mu nsi muno.
basweeti tukube ku studio line ngenda kusabade mu control room atekeo studio line batukubako tuwayemu n'abantu bano kuba simu gye bakuba bamikwano sigenda kubanga njikwata eya studio ye ngenda okukwata eno nja gikwata nga nvudde ku mpewo oba ennaku endala zonna awo okuba mba nkwata naye embeera wano zino zo tuteekako kasente kagenda kujjanjaba mwana ono tulabe nti tubanga tumukolera obulungi bwereere. Ensonga kisobola kukola ssemu eno ntono tetujja kwewulira mu kaseera kano. Ensonga kinjagala okuba ennyo eya studio ogiteekayo tujja kubanga twewulira. Omusaade mu control room ateekereyo kooku akazibwe ali mu control room oba Alex nsaba ateekereyoko ku namba y'essimu eyo oba eddako eri awo ebyo embeera mu kubako naye ate eyo essimu nkiddamu yo temugisindikako ssente eyakatuuka eyo studio line kati eyo ogikubako ngenda kukwata naye yo togiteekako ssente ko n'ogiteekako tugenda kuzifuna naye zino entono kwoteeka akasente nziramu okusomera gwatabaddeewo kuba teziri ku display right now eri 0755 84 14 27 eya Airtel eya MTN eri 0765 26 24 80 ezo zo nja kubanga nkwata simanyi lwaki mulemedde kukuba ku ssimu eno kuba ne bwokuba kweri era ogenda kuba oyogera nange. I am Okero William. I am Okero William from Mukono. I need to deposit on this line. Tweyanziza, you can deposit Mr. Okero on this line. It is okay. That is the correct number. Tweyanza nyo tweyanzige. Thank you so much, Mr. Okero. Unaweza kuwa tamanyi Luganda. Mr. Okero, you can deposit on this same number. It is okay. We are going to receive that money. Thank you so much. Bannayo bantu bange enamba temugikubako njogera Luganda okusinga enamba mugiremeddeko kati munnemesezza okusoma message simu mugikuba mugifiiriddeko ngenda kubasaba bamikwana abalungi abulayi bange abalungi aba program ya Save Us All kubako eyo studio line kope enamba eyo kati eriko kwoba onkubira nja kukukwata naye zino sibatenguye muzogamba Queen Mother ali mutugamba tumuwa obuyambi atumukubira itatukwata sagala ate munyigire eno nja gikwata nga nvudde ku mpewo naye kati kuba kweyo eriko studio line esimu gyolabaawo kati kyowa ogikubako ngenda kubanga nkukwata mukwano simanyi bamugikuba teyitamu simanyi lwaki mulemedde nnyo kweno entono simanyi oba eyo bagikuba teyitamu lwaki balemedde kweno abali mu control room tuli bulungi studio line yawo tebagikuba balemedde ku zino ate nga zino sigenda zikwata kati kwa tujja kubanga twewulira mukyala ng'ebuddewo Mwami Patrick Mayenga nusu 10 lutuuse webale kujjanjaba mukyala Nalukoya Juliet nusu 10 lutuuse webale kujjanjaba mwebale nnyo mwebalire ddala okujjanjaba bamikwano essimu eno tetugikubako kyava bakuba kuno line yafunyemu obuzibu kati ntegedde lwansi ensonga mbadde mukubako eno bambi line bangambye yafunyemuko obuzibu temugikubako wabula kati musindike businzi kuno sete ayagala okwogera nange tujja kwogera nga show ewedde neyanziza nnyo kazibwedde byali mu control room okuntangazaamuko kwekyo mbadde neebuza lwaki ate line eno mugiremeddeko nnyo line eyo mugenda kubanga munkubira after here nja kubanga nsobola okubanga mbadisivinga mukyala Betty Nanyonjo nusu 10 lutuuse webale kujjanjaba mulungi ofuna nange obuzibu omukyala bwe yatwala nebanzibako byabe kati kyamaani wange wamu ne mukyala wange babikwata atega mwana ono omwami oba mukyala nsindikidde message eno ojja kunkubira twogere
ojja kunkubirako twogere. Mbeegayiridde studio line teriiko, efunyemuko ku buzibu, naye abaagala okwogera nange mugenda kwogera nga maze. Mukyala Evelyn tusingire nusu 5 bituuse, weebale kujjanjaba. Mukyala Zaina Mutesi 50 zituuse, weebale kujjanjaba. Mukyala Irene Katamba 50 zituuse, weebale kujjanjaba. Ono tusimanyi Irene Katamba muganda wange w'Emakindi. Sister gw'otuweereza amannya gafaanagana, mwebale kujjanjaba. Mukyala essimu anti muzikubako, ati bwe mukuba mbasobola kusoma message. Awongira n'embulamu wembera nga mukubye ate basobola kusoma message. Mukyala Hana ono gundi from data soft kahana zone data bino nga biwanvu sibitegedde. Nusu 105 lutuuse, mwebale kujjanjaba. Banne mwebale kujjanjaba, mwebale kujjanjaba baby. Akaseera katuweddeko, obudde butuweddeko, baby yeetaaga okubanga bamutwala. Ku ssaawa eyo sho gye twakola last week, saagala eyakatuuka buzibwe agambe Queen Mother atendabe n'atendaba eri. Yes, baby otwamina last week mu studio zaffe wano eno, era nga yajja ne tuba nga tusobodde okubanga tumubalaga ne mami n'ayongera okunnyonnyola, naye olw'embeera ya baby tetwagala tuddemu tumutambuze mu budde obw'ekiro ate obudde nga ne studio zibamu obunnyogovu. So ne tugamba ku lw'obulwadde bwe leero tugenda kubanga tubaleeta live, naye kituufu nti mukimanyi kyenjogerako kuba twamulaga programu yasooka ne programu ey'okubiri, eno programu yaabwe ey'okusatu. Nakkiriza ne ŋŋamba kankole omulimu guno nkoleko kye nsobodde nga owa Sebaso, ndabe nga tutambuza tubaako kye tukola ku lugendo lwa baby ono. Kyonna ekinaba kivuddeyo tugenda kubanga mami tukimukwasa tulabe ate Mukama kyanaaba asobodde okubanga atuyambako, kuba ebyakatonda byo teri abisobola. Akyusa ekintu kyonna mu budde bwonna. Tunoonya ssente, tustrugglinga ne tomanya obudde gye bunaakeerera oba wiiki w'eneggwerako ejja ng'ate tusobodde okubanga tunoonya ssente entono ku zino ze twetaaga. Tulina okukkiriza nti Katonda buli kintu asobola okukikola mu budde bwonna. Ssente nnyingi ze tunoonya, obukadde obusigaddeyo obuli mu 5, naye nga tetunnamanya wa bugenda kuva, ensonga lwaki baavaayo ne bagamba katujje tulabe. Waliwo asindise nusu 5 naye tekuleeterese nayo linnya, tweyanziza buli omu kyaba asobodde tulabe. Kituufu ddala tulina obudde butono bwa mwezi gumu, ye ate nagwo gukyawera. Baby okubanga ssente nga zifunise ezigenda okubanga zimutambuza okugenda India okulaba nga bamulongoosa. Nziramu okujjukiza bannange mwenna nti baby ono obudde bw'alina butono olw'ensonga nti eddwaliro lyabagamba mu bbanga era digenze. Ng'abazadde nga famire baafuba ne banoonya kye basobola, wabula ne balaba nga kibayinze. Omukyala kuli yatugamba lo kyaki yabayambako ne basondera ku ssente, alhamdulillah. Naffe ne tugamba katukole ki, katusombe kye tusobodde. Gwalina mukwano gwo, gwalina gwolina yenna, Queen Mother t-shirt n'enkofiira tubirina osobola okugula, osobola okunkubira essimu, osobola okunsindikira message n'oŋŋamba mbyetaaze, ne tuba nga twongera okusonda ssente zijjanjabe baby ono. Bannaffe abatuweereza akasente mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukyala Sauda Nabosa 110 lutuuse, weebale kujjanjaba. Weebale kujjanjaba. Naye ate oyinza okuba ng'olaba eshyo eno nga mu kaseera kano tubadde ready, mobile money teriiko ssente, naye ate line zino zigenda sigala nga kweziri
kwa tukyabuzayo ko omwezi mulamba nga tunoonya wofunidde kasente osobola okuteekako era wemba nga sikusomye wano nja kudda olunaku lwe nakola show nate beere nga amannya gammwe ngasoma munansonyiwa bakuba sigenda bakwata kati nja bakwata nga show ewedde tulabe nti twogeramu tulabe nti tusatya amagezi tulabe nti otutya kasente tugamba yii bannange nalyagadde okuwaayo naye ate kusaawa eno wentudde siina ku kasente mukwano olunaku lwonna obudde bwonna osobola okuba nga oteekako sente zijja kubanga tuziwandiika amannya tujja kuba nga tukusoma era tugenda kuba nga tukweyanziza nnyo 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 ekizibu tekiba kyanjwemu ebizibu bibeera byanjawulo ate buli muntu afuna ekizibu mu kaseera teri muntu yetegekera kizibu ekizibu can happen anytime tobeerawo n'ogamba nti nze sifuna bizibu oba nze siyambibwa nedda eriyo ekijja nga weetaaga omuntu akubeererewo nga weetaaga okuba nga ovuunuka ekintu ekyo so tetuyamba bantu betumanyi kuba nange bendi mu kuyamba sibamanyi toyamba muntu nti ze nyamba bafamire yange oba nyamba mikwano gyange gyokka mwoyambidde omwo oba katono kwoba waddeyo katonda alina engeri gy'abannabe nga alina engeri yasobola okusasulamu ffenna ku nsi tumanyi buwangaazi bwe tulina tomanya gwe wayamba katonda aliisiza mu muntu omulala naawe n'ayamba abaana bo booli boolese kuba teri amanyi lwagenda kufa so wensabira bannaffe bwenna abali eyo ti kyonna ky'oba oyina kyonna ky'osobodde yamba omwana ono asobole okulongoosebwa kuba naye tumanya ani aliyamba babo oba naye wooli oyinza okuba nga bakuyamba so wetuwaayo Queen Mother ngenda kwebaza era neebaza nga bwe neebazizza naye ate okusasula okusinga kubeera wa mutonzi waffe kubanga ye yatunula mu mitima gy'abantu yamanya tya ekiri munda yamanya tya wasasula buli muntu okusinziira ku nyamba gy'abayambi mami wa baby yooyo twali naye wiiki ewedde nga tunnyonnyola engeri omwana ono abasawo gye bamugambamu empapula ze zonna yali aziina ezaava mu ddwaliro sikaani ze baakola ripooti abasawo gye baawandiika byonna twabiraga mu show ya last week leero siri naye wabadde yakatuuka olw'ensonga nti beebi ono ngeri nti mulwadde wa mutima ate obudde twalagadde mutambuza teera mu budde obw'ekiro obudde obunnyogovu ate nga ne mu studio redde mulimu obunnyogovu yensonga lwaki tuziza ebifaananyi bye twakwata mami ne beebi wiiki ewedde nja kwongera okuba nga mbeebaza kuba sijja kukoowa kwebaza na kusoma kusiima bannaffe abatusindikidde kasente kuba si buli muntu nti agaba eryazina naye ng'agamba omwana nga alabye ekituufu ddala beebi alabye era tuli mumusalira amagezi tulabe nti afunayo ku kasente mukyala Shakira Nasoona nusu 10 lutuuse mukyala Zulaika Namuyiga Mutwalo gumu 10 gutuuse webale kujjanjaba mukyala Rachel Nakazibwe 2000 zituuse webale kujjanjaba banaye tweyanze nnyo tweyanzege buli omu wajje nsaba Allah amuddizeewo mwami Bosco Lutaakome nusu 10 lutuuse webale kujjanjaba mukyala Ssanyu Mutesi 2000 zituuse webale kujjanjaba mwebale nnyo mwebalire ddala abeerekereza ne mugamba nti katuweeyo ekitono kye tulina tukimanyi bulungi nnyo nti ssente zibuze ezo ssente zibuze era nange nkikkiriza kuba nekyo tuliko wano kiraga nti ssente ddala mu bantu ssente zibuze oli yali agadde okuwaayo omutwalo n'agamba bannaye kiganye nina 10 zange 200 zino kanziweeyo kati nga ne mukyala Saniya Nakyeyune atuweza nusu 600 webale kujjanjaba obusente buno mubulabanga obutono naye munnayo obugattagatta ne bukola omutwalo tweyanziza tweyanzege kwa n'okwatidde Simyo n'ogamba kankebere ndabeko kyennina konsindike kitegeeza olina omutima ogwagala okugaba
tweyanziza nnyo tweyanzeege. Sobola kulekera awo kubeebaza olw'ensonga nti nazze kubanga nkuba omulanga tulabe nga tuyamba bebi ono. Mukyala Shamimu Namuyagga 1500 lutuuse tweyanziza. Mwami John Bosco Odo nusu 1000 lutuuse tweyanziza. Weebale kujjanjaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Programu yaffe ya Save Us Otaasa Omwoyo ebeerawo buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 2 ez'ekiro, era nga programu mwe tuyambira abantu abalina emitima egimenyese, abalina emitima ng'oli atuse ku sseerigamba nti naye kirabika mu nsi sirina kyenkolamu. Bwe tusingira ddala okwagala tutuuleko naawe, twogereko naawe, tusale amagezi tulabe nti kyolowooza kyonna nti gwomaze kiba kisoboka, era osobola okufuna obuyambi obw'enjawulo okuva mu ttiimu ya Save Us All, kubanga tukola bingi ebisobola okuba nti bibeezawo abantu. Abaami n'abakyala mwenna abali eyo bali abana ensonga nga za famire ziganye bikoze bitya nate okugenda mu kamera mukwano counseling and guidance tugiwa nga tetuze mu kamera. Ebya kamera kiva ku kyeyagalire n'ogamba nti ekyange njagala ensi ekitegeere, njagala nnyambi be bwenti, ensonga lwaki abamu tubateekayo abamu tetubateekayo. Abalina ensonga ez'enjawulo nti bannange banalina omusango gwange bwe guti, tulina ba lawyers abeewaayo nga batuwa pro bono services era nga bawoolezeza abantu emisango egy'enjawulo. N'ogamba nti banna nagenda mu kooti balooya bannema okusasula ntambudde nkooye, ate ng'omusango gwo mu butuufu oli mu kituufu. Totuula tunoonyeeko, tulina ba lawyers abasobola okubanga bakolera ku misango gwo gwonna gw'oba olina ng'ate towaddeeyo ssente. Ebyo byonna tubikola lwa nsonga twewala bantu kwetta, bantu kwetuga, bantu kukwa ddalu. Ebizibu bwe bisukka ku muntu obwongo buno butabuka, tolowooza nti buli ali ebutabika nti muguwa ddalu oba nti bamuzaala obwongo tebukola bulungi. Omuntu abeera mulamu n'afuna ekizibu obwongo ne butabuka, n'otabukira nno ddala okumaliriza ng'oliwa ng'oli butabika, ng'oli ku ddala otagenda kuvaako obulamu bwo bwonna olw'ensonga nti ekizibu kyakusinza amaanyi. Ate ebimu ekireetera ebyo kusirikira bulumi bw'olina. Mukwano gwange tosirikira kintu nga kikuluma. Funa omuntu yenna gw'okyogerako naye. Bw'oyogera n'omuntu ofuna amagezi, bw'oyogera n'abantu ogamba mbadde mmanyi nze nnina ekisinga. Abantu balina ebizibu, abantu balina ebizibu naye bo bakoze batya okulaba nti babiwangula? Boogera ne bafuna amagezi ag'enjawulo. Bamikwano ngenda bakwata nga sheewedde, temufaayo. Nze neewaayo kubeera nammwe, neewaayo okukola nammwe, nja kubakwata nga sheeno ewedde. Sigenda kwata ssimu kati, essimu ze nsoma kati za ssente kuba kati essaawa eno kyensinga okubanga njagala. Mukyala Christine Nakalembe nusu 3 bituuse, webale kujjanjaba. 1500 from Sowedi tweyanziza, webale kujjanjaba. Abakuba amasimu munnemesezza, tugenda kwogera nga tumaliriza kuba akadde nako kaakano kaweddeyo. Bakwano bange abalungi, show yaffe y'olunaku olwaleero nanno zinsangi besasomye leero nja kuba mbasoma omulundi ogunaddako. Ngenda kubanga munzikirize nsiibule. John Orenyi sente zituuse nusu 1010 tweyanziza. Akadde essaawa ndaba nga ziweddeyo nga bwe nabagambye show ebeerawo kuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 2 ez'ekiro ne tubanga tugiggalawo. Neebaza mwenna abasobodde okuvaayo ne mugamba kamutuwe kasente kammwe, mwebale nnyo, mwebale ddala. Alla ebizibu byammwe abibamalire abongeremu bye mwetaaga. Naawe asuubira okusindika, essimu zisigadde nga ziri open, osobola okwongera okubanga otuweereza kasente. Eyamisinga programu zino bagwe yakatuuka, genda ku YouTube ya Queen Mother Productions Yugi, ogenda kubanga osangayo bye mbadde njogerako byonna ebya baby nga ne maama atunnyonnyola obuzibu bwe bwa
oba baviiro bagamba nti omwana tagakuba nga agenda India. Munzikirize kuba wano olunaku olwaleero nga sennasiibula ngenda kwebaza ttiimu gye nkoze naye olunaku olwaleero era nga ngenda kwebaza Mwami Nsamba atuwadde ku kamera ennungi ne Mwami Alex. Tweyanza nnyo tweyanzeeke tusikane wiiki ejja mubeere bulungi mbaagala nnyo. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe